Theater nsaba tugweyo fenna tujje wano Mukama Wabwe Mukiibi tweyanza nnyo okuwanga otonda mukisa guno. Ngenda kwogera ku bintu ebitannaba kwogerwa okuva lwe baatandise okwogera. Ngenda kwogera ku bintu ebibadde tebinnabegererwa okuva lwe baatandise okwogera ku Katoluwama kubanga bingi ate nga njagala mubimanye oluusi n'okuba nti abamu baleeta blames oba okunenya Mukama waffe Katoluwama. Katoluwama njogera ku Damoze Nsembo, nze mukozi namba emu eyasooka okuwandiikibwa mu kibanja kya Damoze Nsembo nga Mariam Dagire, Abe Mukiibi yali wafitani Dagire leta waffe, Asha Semugerere ne mukulu Katoluwama director waffe. Nze 001 omukozi gwe basooka okuwandiika nga bagenda kutandika ekibiina kya Damoze Nsembo. Era nempeebwa omukisa okuba nga nayita mu mikono gy'abantu abo bonna. Ndi omu ku bayita mu mikono gy'abantu abasinga okumanya ati mu Uganda. Mukulu Abe Mukiibi yali director waffe, generation eyinza okuba teri wano. Mariam Dagire, Katoluwama nga kyalina ku nsi guno Katonda kye yali yamuwa. Mu kuwandiika emizanyo mwe tukola waliwo stories ezijja ng'akeera ku makya naga naloose olugero luno. Emizanyo egisinga yalootanga na miroote n'akituukiriza ne kibeera. Sigenda kugenda awo kubanga mukama wange Mariam Dagire theater. Kati njagala kuva ku lugendo lwa theater Kato zaazimbye na lwaki zaavaawo nga kati saawa zino afudde ekirooto ky'okola ne theater kyalina bulamu bwe bwonna tekituukiridde kubanga weekiri. Twava ku Bat Valley ng'abayindi bamaze okutugoba, ebibiina bino byombi byali bivuddewo, ekyabe Mukiibi n'ekyaffe ekya Damoze Nsembo. Nali nkola nga manager wa Damoze Nsembo era nempitibwa lifetime manager, na guno gwakera nti manager waffe. Bwe tugenda okuva ku Bat Valley Theatre, bino byenjagadde okwogera obwedde bitannaba kwogerebwako. Katoluwama yayogera nga tugenda nti ngenda kuzimba theatre, ndaga obuvumu bwe yalina nga kizibu nga bwe twali ku Bat Valley Theatre nti Katoluwama asobola okuzimba theatre ate nga nti mu Kampala nga tetukiraba. N'akwatagana ku n'omusajja omugagga wayita Bosco Muwonge yabaddeko wano ne bafuna ekifo. Kato n'azimba theatre gye bayita Cooper Theatre. Kakati obuzibu bwe bwava mu theatre eyo nti we twakolera theatre baali tebamanyi bizinesi ya theatre etambula etya. Katoluwama nga aguziza omugagga amanyi obusuubuzi ate amuguza ekigambo ky'okukola theatre. Kati nga ye omugagga amanyi nti bakeera ku makya ne basoloza amaduuka period kyamanyi. Bizinesi yaffe ya theatre ekula bukuzi nti ne bweba nti mukoze muzannyo oba okutunda ekifo kirwawo nga kikula. Kati twatambula mu kiseera kya Cooper Theatre nga buli kintu kyonna okupromotinga ekifo ekyo tulina okugaba tiketi nga za bwereere, abantu bajja balabe omuzannyo bamanye ekifo ekyo. Twamala omwaka mulamba kyogera nga sitya Katonda nga tugaba tiketi za bwereere nga buli wiiki tulina okuba n'abantu 1,250. Kakati nga tulina ekizibu nti gye twagabanga tiketi nga tesobola bagamba nti gwe tukuwadde ya bwereere, tugamba tukuwadde ya ssente emitwalo 2. Obuzibu buvaawa tutambula olugendo olw'omwaka mulamba nga tiketi buli wiiki tubeera n'abantu 2,250. Kati nga buli Monday mukulu Bosco Muwonge yabaddeko wano era n'atuwa ne ku ssente era kimulumiriza nga nkyogera tayi tamanyi bizinesi ya theatre.
buli ku Mande ng'atwala $2.5 nti zaayingidde ku Mande. Naye nga muga Katonda ngulu Katonda mayakute ssente n'akulisa obutabo bwa tiketi ku ssente ye n'agamba mugende mutambule mugabe. Generation eno teyaliwo emu abamu we bali. Bosco simulaba, Robert Nsire simulaba, Ebono Isa wali. Kakati tufa n'obuzibu nti twamala omwaka mulamba nga endagaano yaliwo okukolebwa nti tulina okuzzangayo ssente buli mwezi okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo. Ne tugenda mwaka gumu, mu mwaka ogwokubiri tugenda okulaba nga batubala obukadde billions of money. Naye nga honestly Katonda batazikutteeko olw'okuba twali promotinga kifo. Kakati gwe twali twagalira nti okufunamu kutuuse yali Christmas emu. Lwendaba ku millions 18 nga zitudde mu kuba nali mu ssente nga nziraba. Bosco Muwonga ate wakyusa naga nti mbitadde. Nga tetukyalina kyakkola. Twakeera ku makya ssaawa 4 twalaba Bulenda nga zimenya theatre. Naye ne Katolo Bwama Bosco Loma yaliwo ebiseera ebyo nga tulina entambula ffe gye twatambulanga ne tutandika okukaabira ku theatre nga tukuba emiranga. Katonda n'atukwata naga abaana bange ngenda kuzimba theatre ey'okubiri temukaaba. Naye nga baakamenya Bulenda emenya ekifo ekyo nga bwe mwakyabali bazeeko mu Cooper Complex. Omusajja agamba nti ngenda kuddamu okuzimba theatre endala nga tetulina ate hoomu we tuli. Twatambula bwe nalaba Katonda agenze Mmengo awo bamutuse mu ddwaliro tubaddeyo awo n'avayo ku kitanda yatugamba sigenda kwerabira sigenda salon n'atukwata agamba nti baana bange ngenda kuddamu okuzimba theatre mu Kampala tugende mu lutalo. Ffe abamu twanafuwa era nange kuolwo nanafuwa ne tuddamu okutandika ate okunoonya ebira bye tukola. Ne ngenda netandika okukola emirimu gye nasomerera egya gavumenti netandika okukola ne Captain Roy oyo mba ndi ku Buganda Road. Katolo Bwama najja yajja mu office yange ku ssaawa 7 n'agamba fuluma office eno bw'oli artist olina kubeera mu art kuba nakutendeka nkutaddemu abangi gange tugenda kukola twafunye ekifo tugenda okuteeka theatre. Kyali kizibu okukikkiriza tujja ku Martin Road awo omukulu gweva atwadde ekifo nga waliwo ebizimbe byakumenya nga bwe balira grade ezigenda okumenya ngezaako okubalaga nti kato ssente zonna zinvestize teriyo sibagawe muntu yali investize ssente mu theatre oba mu art nga Katolo Bwama kubanga yandibadde yazimba zigoloofa yandibadde yazimba apartments yandibadde yazimba ebizimbe naye buli ssente gye yafunanga yonna ye muntu yali yagala art era afudde ayagala art. Naguno ogwaka bino biri wano era obeddamu ogera nti art kati Royal Theatre gyetya atuuka okufuna ekifo bakwataga ne wife atandika okuza n'omusingi olunaku lwe guteekebwawo. Nze nali nkola ku Buganda Road twatuuka ekiro ssaawa 4 bazze okulambula abakulu ne tugamba ogenda kujjawa ssente zizimba wano. Atandika okuzimba theatre bagala CBS. Mu kugala CBS nga talina mulimo gwakola mulala naye ng'atugamba nti theatre erina okuzimbibwa. Ne tugamba ogenda kujjawa ssente tokyakola ku radio. N'atandika okuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza ng'agizimbye. Obuzibu buvaawa ku Royal Theatre era tusanga era mugagga ng'era tamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Twabeera ku Royal Theatre awo ne tubonaabonera ku theatre awo nga yagamba teri kulya kintu kyonna twagala kifo kino kikulaakulane. Ne tuddamu okukola omulimu gwe gumu nga tugenda mu Owino tugaba tickets ne tugende mu kikubo ne tutambula. Katolo Bwama ng'atambula dduuka ku dduuka okugaba tickets ezo tusobole okufuna abantu bajje balebe ekifo. Tutambula Royal Theatre eyo generation eno esinze wejjidde nga gye mulaba wano. Tuzaaliddewo ebibiina bingi bwe yamala okuzimba nti tukuŋŋaanye ebibiina ebibadde ku batubala ebirala tubireete wano. Era muvuddemu bannampijja babadde ndoza bagenze Abayisamu Nasumulayizi ebibiina ne bijja ne beera awo ne tutambula. Kaakati erobuzibu buvaawa tutuuka time ng'omugagga ayagala ssente Royal Theatre nga batubanja ssente naye nga siga nti babanja bbanjo bali aki ndi olwokuba twali tugaba tikisi nga twagala nti bamanye ekifo kuba nga teyeeyagalirako mu ssente nti akwata wa miliyoni meka naseka mu theatre naye nga tanafuna magoba. So kaakati ne tutandika ne tuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza
era omugagga okugira nga bizinesi egaanye era n'agimenya. Kakati okwagala ekintu ekyo tuyinza obutafuna muntu mulala akyagala bwakyo. Obulamu bwe bwonna afudde ayagala theatre mu bulamu bwe. Kyonna kyakoze Kato tumwebaza nti atuzimbye. Nze ssaawa zino nja kukwasa amayanja mu eddakiika 2 ku lw'ekibiina kino. Mbadde mukama we ebbanga lyonna nsaba amayanja obeeko eddakiika 2 zoyogera eri abantu bano. Neyanzanye mukama wange sebo manager wange basebo ne banyabo abakungubazi bannaffe mwenna sobola okubebaza n'okusooka okubebaza mwebale nnyo mwebali eddala olw'okuwaayo ebisaala n'okujja wano nga tukungubalira mukama waffe ono taata waffe mukwano gwaffe buli kimu kyonna. Erinnya eryange nze Mule Mayanja Kibirige banzala ku kyalo kino Mutundwe. Omulango Katolo Bwama nakwatagana naye omwaka 2013 ngamba ku University Makerere okuva olwo simwawukanangako era bino byennyini bye nasoma e Makerere ku School of Performing Arts. Sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga sinze mwogezi w'olunaku ate ndowooza buli kimu almost bakyogedde naye nja kwogera obugambo bubiri. Ekisooka abantu bonna bonna be mulaba abakulu n'abato abansinga ne bensinga omusajja omwagalamidde awo twayitamu Mukama n'atusaasira n'atusembereza omusajja gwe sirabanko mu nsi muno kubanga Katonda yamuwa erinnya n'amuwa ssente n'afuuka MP n'amuwa ebitiibwa naye aga Katonda mu ggulu nga simuwaayidde obanga soogedde olwokubanga agalamidde awo Katonda yamuwa ekigambo ky'okwepanga. Nga newoba ofaanana otya newoba ofaanana otya faamu nti mwani tutegedde akusembeza n'agaa tugenda wali mu katanga tulye emmere n'akutuusa mu mmotoka ye ebbanga n'ali bavuganga muvuge naye emmotoka ye obeera driver nga gwagivuga gwamanyi kasita omutuuse ewaka bakusawuna weeyongereyo tabuuza oba ogenze wali emmotoka. Sikirabangako sirabanga muntu alina linnya ng'alina ssente nga teyeepanga nga musajja sikirabangako basabuli